Ebyentambula byagootanye ku luguudo lw'e Masaka okuviira ddala akawungeezi k'olunaku olw'eggulo olw'akalippagano k'ebidduka akaakutteko ng'era abantu bangi ekiro baakimaliddeko mu bidduka nga batunula. Jaamu ono saa 11 oluvannyuma lw'okubanga omukulembeze w'eggwanga linene amaze oyitawo baatukutte jaamu owa takisi nakola ensobi n'agenda n'ayita eri gy'atalina yita ne batukwata jaamu okuva saa 11 mpaka saa 8 ez'ekiro mpaka nakati wotulaba kati nakati nawa traffic tebaba kujja kuba tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi. Budde munkwatidde ku kkuba awo ntuuse wano wansi mu katoogo awo konna wa jaamu ndi e Masaka ku ssaawa 9 nyina tuuse empambire ku Ngoma ssaawa 12 okuva awo tusuze mu jaamu okutuuka wano okulawunda about y'empigi. Abamu ku basaabaze nga bukedde baasazeewo okutambuza ebigere okutuuka gye balaga olw'emmotoka ze baasuzeemu okuziraba nga zikyakwamidde mu bifo kumpi byebimu ne we zaabadde mu kawungeezi. Tebawe tubonaabona tutambuza bigere naye nga amamotoka agaffe twagapaakinze ekitegedde tugaleseeyo paka we wanakkakkana. Embeera eno kigambibwa okuba nga yasibuse ku baabyakwerinda okuggala enguudo okumala ekiseera olw'omukulembeze w'eggwanga eyabadde akuyiga abantu mu bitundu by'empigi ne Butambala olunaku lwa jjo. Nsonga mukulembeze w'eggwanga asibye amakubo sayidi ne sayidi abasigaye ne balemereddwa okontrolinga ekkubukuliza mu mbeera. Anyiivu nnyo twasuzeewo kya nsonga lwaki ate oba osooka osiba emmotoka n'ozigana n'okutambula okufiiriza abantu emirimu ate baba balina okuwa omusolo. Kajjampuni okubalagalira ddala mu bbwa kigambibwa okuba nga kyavudde ku kire ky'enkuba eyatonye mu kiseera ng'oluguudo lwakaggulwa olwo buli mugoba w'ekidduka n'abeera ng'ayagala okugenda mu bwangu. Kutte jaamu owa takisi nakola ensobi n'agenda n'ayita eri gy'atalina yita ne batukwata jaamu okuva saa 11 mpaka saa 8 ez'ekiro. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo batutegeezezza nti empigi baatuuseyo ku 11 ne 12 ez'akawungeezi eggulo kyokka nti obudde bubakeereddeko mu mpigi nga tebannavaamu. Nentuuka wano empigi ssaawa zaabadde emu kitundu nga zigenda mu 2 nsuzeeko mpaka ssaawa zino ziri mu ssaawa yekandogeko wano kasimu kange ziri ssaawa 2. Mbiira ntungamu nga nasimuddeyo ssaawa 3 ez'okumakya ne kaakano tukyali mu kkubo ziri ssaawa emu tetunatuuka tulina ebyokukola. Ssaawa 12 nakati nkyali mu kkubo nasuze mu kkubo ate nsuubira n'okusula mu kkubo. Mwatukudde twatuuse empigi ssaawa 10 twatuuse empigi ssaawa 1 nakati tukyali empigi. Mu basangiddwa basobeddwa mwe mubadde n'omu ku baabadde bagenda okuziika mu bitundu by'e Rakai kyokka n'afundikira ng'akonkomadde n'omulambo gwa kitaawe so nga abamu balaze okunyola olw'ebisolo byabwe. Mundaba kwogera wano amaziga nyina mangi ku mutima muzeeyi wange mulina emabega w'emmotoka gye nnina gyali agalamidde yanfuddeko naye bwenjogera ennyo nja kuvaamu amaziga bannaye munansonyiwa. Nente wali genda olaba enfudde bazikoze kati emikoko z'abantu zifiiridde mu mamotoka. Mu kuwanjaga bano basabye gavumenti ekole ku ky'okugaziya enguudo kiyambe okuziyiza embeera ng'eno ey'obulippagano. Tuyambe ku nguudo zituli bubi. Naye nsaba Museveni ye mukulembeze waffe wa Uganda atuwe flyover tuyite waggulu mu bbanga tutuuke e Kampala. We tuviiridde mu kitundu kino nga poliisi y'ebidduka egezaako okutema empenda ku ngeri y'okumalawo akalippagano kano.